Osiibyeyo otya nno mukwano gwange wa program Bible egamba ki? Nkwanirizaako mu ngeri ey'enjawulo okutuuka mu programu eno eya wiiki eno. Mukama waffe yeebazibwe atuyisiza mu nnaku ziri eziweddeko ne sabbiiti ennungi n'atuusa ku Lwessande luno lwe tujja nate nga tutandike n'okupambana n'ensi. Kale mu programu eno tutuuse n'olwaleero nga tuzze n'ebibuuzo byammwe nga bwe muzze mubibuuza. Naye nga sinnatuukeyo ku bibuuzo kansooke nkuliseeyo nkwebaze gy'okoze mu wiiki n'egyo gy'okoze okuyita mu nnaku. Omanyi olunaku lwa Sande lubeerako emikolo mingi, kubeerako ebijaguzo, kubeerako ebintu eby'enjawulo. Kati simanyi gw'oyise mu kyolwaleero. Abatuuse ku kkula ly'obufumbo twagala okubasanyukirako mu Mukama waffe. Yeebala okubatuusa ku kitiibwa ekifaananako bwe kityo. Abajaguza anniversaries nammwe tubajagulizaako, ababadde mu birthday bwe mutyo, n'abalala mwenna okuyita mu lunaku luno nga bwe bitambudde. Naye ate tetwerabira kunakuwaliramu n'abo abayise mu bisoomooza, kuyinza okuba okufiirwa, kuyinza okuba okulwala. Mu ngeri efaananako bw'etyo twagala kusaba Katonda abawanirire mu mbeera ezifaananako bwe zityo, abawanguze kubanga ye teri kimulema. Ate era bw'omusaba awulira, manyi nti ojja kuwangula mu mbeera ezo ezikusoomooza. Naye kati nga bwe tutuuse mu programu eno, tutuuse ku nsonga ey'okwebuuza n'okufuna ekigambo kya Katonda nga kitwanukula mu bibuuzo byaffe. Ensonga lwaki twagituuma Bayibuli egamba ki? Twagala okumanya Katonda ayogera ki ku nsonga ezirabika nga zitusoomooza mu bulamu obw'ensi eno. Twagala okutegeera ebyo bye tutategedde bulungi, tulabe ddala Bayibuli etegeeza ki bw'eyogera bw'eti. Y'ensonga lwaki tuyina programu eno okubeera nti etuyamba. Naffe twewaayo Mukama nga tukulembeddwa Omwoyo Omutukuvu oyo yakiwandiisa okulaba nga tuleeta ebyokuddamu eri ebibuuzo byammwe. Ne leero tutuuse. Kale mukwano gwange gwakyali ewala sembera kumpi, jangu kubanga kano akaseera kaffe kakuyiga. Toganya mbeera yonna kutaataaganya kubanga mmanyi waliwo abamu ababeera awo ng'obadde okyakwasaganya kino okyakwasaganya kiri, naye nkwegayidde bw'omanyanga nti Sande essaawa emu zinaatera okutuuka weteekateekanga bukyali osobole okutuuka mu budde nga tolina kikutawaanya kubanga eno essaawa ebeera yakuyiga. Ate era mukwano gwange kantwale n'ekiseera kino okukubiriza nti tolaba bulabi programu, kunyumirwa bigambo nga bwe byogeddwa. Saayo omwoyo, teekayo obudde ne bwe tuba tuvudde ku mpewo ffe nga tugenze. Gwe sigala otwale extra time olabe weetegereze ebyawandiikibwa bye twogeddeko, oyongere okuyiga, sinakindi oyongere okuvumbula okusinga ku bwe tubeera tuyigiriza wano. Nze mmanyi omwoyo mweteefuteefu okutubikkulira ebintu bingi singa tuwaayo ekiseera ekyo eky'okuyiga. Kale kyenva nkwegayirira nti nno tokoma bukomi kutulaba n'onyumirwa programu n'ekomaawo, naye gwe weeyongere nga bulijjo ng'ogenda onoonyereza, ng'ogenda oyiga. Gy'onookoma okuyiga, gy'onookoma okutegeera ki Katonda ky'agamba. Ate era bw'oyiganga tobyekomyangako, baako omulala gw'oyigiriza. Kubanga luno lugendo, tuli mu mugendo, kwatirako munno tulabe nga ffenna tutambulira wamu. Kyenva nkwebaza gwagabana programu yaffe. Ate era ne neebaza mu ngeri enjawulo mmwe mwenna abagyekuumiddeko okuva gye twatandikira okutuusa we tutuuse olwaleero. Naawe eyaakatweyungako tukusanyukira mu ngeri ey'enjawulo, weebale kujja mu nsi eyo okwagala okuyiga ekigambo kya Katonda. Ntuuse bulijjo omwanjuzi wa programu eno, mbeerawo Namutebe Maureen okugikutuusaako. Naye nga tetunnagenda wala katusooke tulabe Bayibuli egamba ky'olwaleero. Tugenda mu Timoseewo essuula ey'okubiri, tusome olunyiriri olwokutaano. Timoseewo olunyiriri olwokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olwokutaano agamba nti naye era omuntu bw'awakana taweebwa ngule lwa kuwakana nga bwe kiragirwa. Naye omuntu bw'awakana taweebwa ngule bw'atawakana nga bwe kiragirwa. Ensonga eno osobola okujulizaako ne mu Bakolinso ekisooka essuula ey'omwenda olunyiriri olwa 25 ayogera ku kuwakana okw'emizannyo nti bwe tubeera tugenda mu mpaka omuntu alina okugoberera amateeka g'omuzannyo nga bwe guzannyibwa. Bwe guba omupiira waliwo amateeka agafuga omupiira.
kati kitegeeza nti olina okusambira mu mateeka bw'obanga oteebye ggoolo naye n'ogiteeba ng'oli offside obanga olinnye ku layini obanga oli mu mbeera yonna kasita omenya amateeka g'omuzannyo kale engule ebeera ekusubye naye bw'ogoberera amateeka g'omuzannyo bw'owangula ddala obeera owangudde ntegeeza ki mu kino mukwano gwange n'embyomwoyo bwe kiri okuwakana bw'oba owakana owakanira mu Katonda kubanga Katonda yatuteerawo amateeka agafuga eby'omwoyo mu mbeera ey'okutegeera Bayibuli bw'ogisoma tetugisoma kuwakana buwakanyi kuwangula mpaka naye twagala okuwakana n'omwoyo omubi ali mu ffe oyo awakanya eby'obutuukirivu gwe twagala okuwakanya naye nga tutambulira mu mateeka ga Katonda nga bw'agalagira mu kigambo kye olwo tujja kuzannya obuzannyo bw'omwoyo tutuuke kuwangula okw'amazima naye bw'otoogoberere biragiro nga bwe bigamba bw'otoogoberere ekigambo kya Katonda nga bwe kigamba onoosuubira kuwangula ki mukwano gwange engule ziwangulwa abo abazannya omuzannyo mu butuufu bwagwo kati naawe eby'omwoyo bitambulize ku kigambo kya Katonda naawe oliwangula webale nnyo okutweyongako mu studio ntuddewo ne Musumba Ivan Ssebaggala mukwano gwaffe ate era mukwano gwammwe eyo gye muli azze yatuuse ddo n'olwaleero mukama waffe yeebazibwe Yesu Musumba eri ebbn mwebala obuweereza amina ssebo twagala okulamusaako abo bonna abatulaba mu linnya erya mukama waffe Yesu beebala okubuuza ebibuuzo beebala okutwagala beebala okulaba mukama abawa omukisa amina Musumba tugulirewo n'okusaba tugende mu maaso ne program mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde twebaza ekisa kyo n'okwagala kwe kituleesewo nga tuli balamu tugenda okuyiga jangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri ku bwa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye amina Musumba tugenda kutandika programu yaffe wiiki ewedde twasuubiza omulabi waffe tulina ekibuuzo kye twali twatandikako naye nga kigazi naye nga twagala twongereko tukizimbe tulabe nga tukiggusa kubanga twakikubako wano nawali naye olwaleero kye twagala okwongerezako gwe mukwano gwaffe ataaliwo kibuuzo kyali kigamba nti mu kanisa y'Abadiventi aba Seventh Day Adventist tukkirizibwa abakazi baffe okukozesa enkola ey'ekizaalaggumba family planning n'okukola divorce kyekkirizibwa Moses Owerugazi yatubuuza ekibuuzo kino Moses yeebale kubuuza era twagala okumwebaza olw'ekibuuzo ekyo yabuuza gye twatandikako luli nga tugamba nti Katonda bwe yatonda omuntu yalaba nga yeetaaga omutonda n'omukazi emu ku nsonga lwaki Katonda yatonda ekitonda ekikazi Katonda agiwa bulu nnyo n'agamba nti suitable partner helper oba companion ekyatonze omukyala non necessarily kuzaala kwokka bingi ebyaleetera Katonda okutonda omukazi ajje mu bulamu bw'omusajja era ng'omusajja okusobola okutuuka ku ntikko ey'omugaso gw'okubeerawo kwe tasobola kukikola ng'ali yekka kujjako ng'omukazi kwali olw'ensonga eyo abantu kabaleme kulowooza nti Katonda ekyamutonze omukazi kwe kugenda ng'emulaga asindika abaana mwana wattu mulimu n'abayinza okusinkana ne batazaala mwana nabo tubalabyeko ne mu Bayibuli tubasomako bangi abali mu bufumbo okumala emyaka egiwera n'abiri nga temuli mwana lowooza ku Salaayi eyabumalamu emyaka n'emyaka egisukka n'asatu nga temuli baana naye tekitegeeza nti baali bafumbo era ekitegeeza nti baali tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwa bufumbo era tekitegeeza nti Katonda yali tabasanyukira bwekubanga tewali mwana wakati waabwe olw'ekyo tulina okudistansinga tulina okuteekawo enjawulo wakati w'okuzaala abaana n'omugaso gw'omwami n'omusajja mu maka ne mu bufumbo abaana birabo ebiva eri Katonda Katonda byatuwa obubi along the way nga tutambuza amaka gaffe n'atwongereramu ebirabo by'abaana olw'ensonga eyo abantu kabaleme okulowooza nti ensonga lwaki Katonda yatonda omukazi n'omusajja kwe kuzaala ensejjule wano nedda ekyo si bwe kiri lwaki si bwe kiri ensonga esooka tugikuwadde waliwo n'abatazaala baana
ekyokubiri tosobola kuzaala n'ojjuza nsi oba weerimba era gwe bwogante mugende muzaale mujjuze ensi bukyanga tuzaala gwe space olaba eweddewo gwe vuga eggwanga Uganda lino otye ng'ojjeko wano e Kampala bwe twewaanira ntuli bangi waliyo ebitundu by'ovuga mu Uganda ne weewuunya lwaki twetema nga waliyo ebitundu bino byonna nga teri bantu ate si ffeffekka ensi yonna ejjudde ebbanga eri tajjuzibwanga kati gwe bwe weepanka nti Katonda yakuteekawo ozaala ojjuze ensi nkwewuunya nga n'abantu obuwumbi 8 tebannaba kulemerera nsi eno buli omu alina w'abeera ogenda kuzaala bameka gw'ogijjuze kakati si mulimu gwo Katonda yakuwa mulimu genda mulago osukuma abaana ensi ejjule ekyokusatu n'obutonde bwennyini obw'omukazi bukulaga tetayinza kuzaala nsi nejjula tasobola kubanga nakugamba wano abantu ba biology batugamba nti omukazi afulumya amagye 400 mu bbanga lonna lyambala nga tannagenda ku menopause kale katubalire ku 4 okiraba kati amagye 400 mukazi ki eyazadde abaana 400 kale kyuba Katonda yateekawo omukazi kuzaala nga gwe mulimu gwe kati amagi gali agagenda tegalina abantu tagenda gamuvunaana kati so tukyuse endowooza zaffe tuleme kulowooza nti okuzaala abaana ne babeera bangi ensonga lwaki Katonda yatuteekawo nedda tatuteekangawo ku lwekyo newankubadde nga nakyo bwe tukikola tubeera tukoze bulungi abantu ne beeyongera ku nsi ne babeerako lwaki tutandikiddeeyo okutta endowooza eri temugende muzaale mwale mujjuze ensi kati Katonda yatutuma kuzaala olwekyo enkola eziziyiza okuzaala si ntuufu olunyiriri olwo oba olutegedde bubi ngera toluwadde makulu gaalo matuufu however bwe kituuka ku buyinza obw'okuzaala obwo Katonda yabugaba naye engeri gye bukozesebwamu ogwo mutwe gwo okimanyi Katonda yagaba obugagga Bayibuli egamba nti yalina obuyinza okugaba obuki buli kimu yakituwa naye Katonda mugabi wa bugagga naye engeri y'okubufunamu naddirwa onoobufuna nabwenkana wa bw'onaafuna ekyo si kya Katonda akatogo omutwe gwo gy'ogenda okusalirawo onaafuna 2,000 oba onaafuna 1,000 ekyo kati Katonda ekyo tekiri mu buyinza bwa Katonda newankubadde nga akisobola okutandika okunoonya ssente z'onaafuna ekyo yakikulekera kyava yagamba Adamu mbawadde olusuku mululime mulukuume yandibadde alubalimira kati ekintu ky'obungi bw'abaana naddirwa obazaala ekyo kiri mu mutwe gwo Katonda teyeewangako buvunaanyizibwa bwakuteekateeka abaana sebagala baana azaala obutabusitulanga obuvunaanyizibwa bwe yeewa kwe kuwa obusobozi okuzaala Musumba nga tetumanyi nti Katonda amanyi byonna. Katonda amanyi byonna. Okiwulira? Naye si yasalirawo abantu mu byonna by'amanyi. Yenjawulo wakati wa predestination ne ya foreknowledge. Katonda amanyi nti guso andisa agenda kufa ennaku omwezi nga 2. Naye si yagenda omutta. That's what I'm saying. Sasobola okumanya obusobozi bwange. Morini. Era ngabo yamanya Ibrahimu togenda kuzaala omwana. Mu kiseera nga kino mu bbanga bweri ekyo Katonda yali akimanyi naye bwe kyatuuka ku kuzaala abaana gwali mutwe gwa Ibulayimu okumanya gwali mutwe gwe Katonda yazaala Isimayiri ogwo mutwe gwani kati si gwa Ibulayimu wasooka ne guva ku ndagaano kati omutwe gwe ne guva ku Katonda beyakola Mukama aludde kati ne Sarayi n'agamba tukaddiye ne bagatta emitwe gyabwe ne bakozesa obuyinza bw'okuzaala Katonda bwe yawa omuntu ne bazaala Isimayiri mu mukozi Agali kati obuyinza bwagali okuzaala oba Katonda yabumuwa naye ani gw'anaazaalamu anaazaala ddi emitwe giri bwe gyegatta n'afuna olubuto principles za Katonda ne zikola naye ng'ate okusalawo kwabwe kulese chaos era kwaleta kuba yagamba nti eno si yali enteekateeka ya kati okitegedde kati okuzaala eryo ddembe lya buli muntu Katonda yatuwa obuyinza tuzaale yawa abakazi obuyinza okuzaala abaana ekyo kyekituwa naye ddi lwe tugenda obbazaala natubazaala mwani nabameka nga tubazaalirawa ebyo si bibye ebyo mutwe gwo era bwe gugaana okukola era ebivaamu kuba tegukoze tugambe nti Musumba Katonda okola bw'atyo awe twagabanira ku bwa Katonda bwe okufaanana Katonda mu kifaananyi ekimu ku kitwawula ku bitonde byonna ebirala ffe ne tuba mu kifaananyi kye ly'eddembe ly'okusalawo
kikyo kyokka free will tekitonde kirala kyawebwa free will she's only man kati mbufunze free will eyo gye yakuweeramu n'ey'okusalawo ddi lw'ozaala kati bwe tugenda contraceptives tugamba technological advancement ebadde ya waggulu nebanga muyo mulimu ne inventions endala nga n'emu ku bizuuliddwa mu tekinologiya nti omuntu ayinza okweziyiza n'atazaala byemu ku muntu byazudde ekitali kikyamu bw'abanga abizudde naye ekyo buuzo kibuuza kati obuzibu buliriddawa era omukristaayo akola atya principle yaffe era ey'omu bayibuli yesigalawo nti obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna mukikole okuweesa katonda ekiki ekitiibwa principle eyo ejja etya nti kaakati bw'otandika okukozesa omutwe gwo ku kuzaala kubanga ekyo katonda yakikuwa togenda kukimuddiza ndi katonda ndi eno okuzaala ndi kumpi kutandika naye mbadde nsaba onjolese nzaale ddi ekyo katonda yakikuwa kale bw'otuula wansi ng'otandise okuzaala kalowooza ku bintu ng'ebyo ekisooka buli kyogenda okukola kyonna ng'oteekateekeza ddero kye tuyita family planning manya nti family planning ate bagitwala contraceptives zokka family planning kintu kinene kisukka enkola ezekizaala gumba eri nteekateeka y'amaka neneko si nkola za kizaala gumba zokka naye lwakuba ze twasinga okutegeera bakireeta ne baleeterako nabiri naye ng'ekituufu family planning kigazimuko okusinga enkola z'ekizaala gumba kati enkola ez'ekizaala gumba zitambulira ku principles 3 ekisooka principle esooka egambye buli kikolebwa kyonna kikolebwe olw'okuweesa katonda ekitiibwa onye tetujja kuddamu ddusoma kuba tulusoma bulijjo naye tugenda kusomayo n'olulala bikkula wano pepe gundi Timoseewo ekisooka 5 olw'omunaana agamba ntya 5 olw'omunaana agambye Timoseewo ekisooka 5 olw'omunaana agamba atya agamba nti naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye yeegaanye okukkiriza era nga ye mubi okusinga atakkiriza okiwulidde ekyo ng'obadde okimanyi nti bw'otandika okuzaala abaana ojjuza ensi olina okubajjanjaba ne bakulemerera okujjanjaba ne bakulemerera okuliisa n'otwazikako abamu ne bakulemerera okiwulira n'ozaalira gavumenti sima buli mwana ne riziki ye sima buli mwana n'omukisa gwe kaakati omwana n'okera bukezi n'okofiira mu kuzaala kubanga buli mwana agenda kujja tuyina eŋŋombo zaffe zonna mukama taziganye naye agambye bwe kakutanda n'oteekawo amaka n'otandika ennyumba n'otabaamu magezi kutegeera ki kyogenda kusobola n'oyiwa buyiyi kubanga omukazi bamuteekawo awo ate alina okuzaala katonda agambye nti ogenda kuba mubi n'okusinga omutemu kakati ekyo omuntu olina okyegendereza procreation simbi kirungi ozaale abaana naye kakasa ng'otunuulira embeera ekwetoolodde ng'otunuulira ebyenfuna bwe biyimiridde ng'otunuulira n'ensi muzaalira abaana bw'ozaala abaana ab'okulaba ennaku bw'ozaala abaana ab'okufuuka emiswaswangule nga toyinza bakuza bulungi bw'ozaala abaana nga togenda batwalako na buvunaanyizibwa ne bw'aba omu ne baba 10 bayibuli egambye nti oli mubi n'okusinga omutemu kikyengezaako tegeeza mu kino baliwo ebintu bisatu ebyokutunuulira nga tweziyiza okuzaala kyebayita ekizaala gumba kitegeeza nti ozaala naye mu ngeri ate eyeerekeramu ebintu biri bisatu ekisooka ebintu byetuna okozesa enkola z'ekizaala gumba tekimenya mateeka ekimenya amateeka kyekino nti kubanga obeera ng'eyeetabye mu kutta ekimenya amateeka kyekino yenkola gy'okozesezza engeri gy'ekukosaamu n'engeri gy'ekolamu oba enkola gy'okozesezza engeri gy'okolamu na biki ebigivaamu
ebintu bisatu ebiriko debate. Okay. Kubanga enkola ez'ekizaala gumba nnyingi n'ezimu za butonde. Yes. Kati katolangirira bulangirizi enkola z'ekizaala gumba mbi. Kuba n'ezimu za butonde n'ezimu zeekola nno bwekozi natural nga homoni zikikolera mu mukyala kati kyogenda kukikola otya ye ogenda kwenuunamu omusaayi enkola omubiri gwange gulabika guli mu kizaala gumba kati nenuunemu omusaayi nfe kubanga nja kumenya amateeka nedda. naye ebintu biri bisatu enkola gyogenda okukozesa ekola etya biki ebivaamu ng'ogikozesezza. Kaakati ekisooka yenkola toteekesa mu nkola yonna ya kizaala gumba nga tomaze kufuna magezi n'okumanya okumala kuyo kyetugamba. Kubanga bw'otafuna magezi na kumanya kuyo ogenda gwa mbina ebibiri byengenda okwogerako. Ekyokubiri ekola etya enkola y'ekizaala gumba yonna bw'ebanga ekosa omubiri gwo physically oba ng'ekosa ebirowoozo byo psychologically hormones n'enkola y'omubiri gwo ne bifa oba ng'etta ekitonde ekimaze okubeerawo enkola tekkirizibwa sikuwa magezi kugikozesa. Bibyo bisatu sijja kwogera ku nkola n'emu kumentioninga kika kya nkola nedda siri musawo naye nze ng'omusumba ngigana amagezi gempa enkola yonna okusooka ng'ekosa omubiri gwo nga bw'ogikozesa egenda kukosa omubiri gwo. Enkola yonna nga bw'ogikozesa egenda kukosa ebirowoozo byo n'enkola z'omubiri psychologically. Enkola yonna ng'etta ekitonde ekimaze okutondebwa nga muntu eyo sikuwa magezi kugikozesa. Ate n'ekirungi Musomba n'eddagala lyonna ng'onoolikozesa bakuwa precautions bakuwa okulabula mulimu side effects zino likozese naye ng'okimanyi. In fact ne bawa n'amagezi bw'oba oli bw'oti togikozesa bw'oba oli bw'oti togikozesa. N'eddagala erimu lyetumira bakugamba bw'oba oli lubuto tolikozesa bw'obanga olina alusa tolikozesa. Yes. So kati n'enkola zino bwe kiteekwa okubeera zirina sayidi ennungi ne sayidi embi. Kati kirungi basooka kukulabula nti bw'oba onoolondako emu ku yo sooka weetunuulire nga ggwe omuntu olabe nti eno eneekola mu mubiri ogwange ng'obuuzizza omusawo omukugu asobola okutunuulira omubiri gwo n'akugamba eno enkola tejja kukola. Ate enkola zino zombi ziri ku sayidi zombi ziri ku sayidi ez'abasajja ne ku sayidi ey'abakazi lwakuba tulina nnyo okutunuulira abakazi. Kati omusajja atule wansi n'omusawo amulage enkola etagenda kukosa mubiri gwe nga tegenda mukosa mu nkola ya mirimu ey'obwongo ate nga tegenda kutta kitonde kimaze kutondebwa. Musomba bagamba y'abakazi bokka. N'abasajja ate nazo nnyingi gye ziri. Ate abasajja bandibadde bagenda ne mugundi ne mu nkola ez'ekizaala gumba. Ajja bw'anaaba akuyambye ajja kuwerekera naye tomusomesa. Anti abasajja baagala okwerekerayo. Era bo beerekerako nnyo. Naga nti nedda. Naye nga tebuba bwenkanya. Omusajja tabalirwa baana tabalirwa nzaalo. Bye by'okwewozaako. Naye finally tebuba bwenkanya. Obwenkanya bwandibadde nti omwami n'omukyala banditudde wansi ne bakubaganya ebirowoozo ku kigambo kino ne bakkaanya ku ki ekisinga okubakolera ne bakkaanya n'okukkaanya ani eyandibadde ayingira mu nkola eyo oba mwami oba mukyala whoever does that tekirina buzibu bwonna. Tugamba n'abaami beesaddaakeko. Abaami si kyangu. Abakyala twesaddaase. Abaami si kyangu mu buwangwa buno obuwangwa obwaffe. Kati obuwangwa kali kyo issues mu Africa. Nda si kukiwolereza obuwangwa bwaffe mu Africa tebuganya nnyo basajja kuyingira nkola za kizaala gumba. Ekisooka kiri strange ekyo kyennyini eri omusajja kikanga abakyala ate abasinga obungi be baziyiza n'abasajja ogenda mu nkola ezo ekyewuunyisa kubanga nabo benyini bakirabanga kirabika si kya bulijjo bakirabanga omusajja kiringa ekimujjako eddembe lye ne beeraliikira n'abamu tebali bubezi informed
kubyo nekye tugamba kiri kimu mufune amagezi agamala ku nkola eyo mukakase nti tegenda kubaleetera kukosebwa kwa bulamu olwo musooke mutiikinga box esooka bwe mmala ogitiikinga mugende ku box ey'okubiri mwebuuze nti enkola eno bwe tugikozesa teriimu kujjawo bulamu butandise kikyempita obulamu obutandise egiri omukyala n'egiri omwami nga geegasse gakola omwana enkola yonna esaanyawo omuntu atondeddwa sikuwa magezi kugikozesa sikuwa magezi ate nno piiru zeezo ze bamira not necessarily nti zirumba mwana atondeddwa omulimu gwazo ogusinga obunene kuziyiza nkwaso zino kusisinkana yensonga lwaki bakuwa obudde mubazimirira nti saawa 72 saawa 48 naye gyokoma okumira amangu gyekoma okuba effective ate newankubadde ng'okamize naye manya tekajja kukutaasa lubuto in some circumstances n'ebirala naye bawawo enkola yonna ekozesebwa ng'etta omwana amaze okutondebwa eyo sikuwa magezi kugikozesa kubanga buba butemu oba oggyewo omuntu then ekyokusatu enkola eyo eteekwa okubeera nga tezaala mize mirala omuli n'okufa kw'obufumbo nsonga ensonga tusooke tuwummulemu katono nnyo tulyoke tukomewo amen omulabi waffe tuweemu obudde tusooke tuwummulemu tukomawo kulikayo nnyo omulabi waffe mu kuwummulamu okwo yakatweyongako oli mu program bayibuli egamba ki tuli ku nsonga ezinnyonnyola enkola y'ekizaalaggumba weewaawo ne divorce nga omukwano gwaffe bwe yakibuuzizza musumba otuwadde ensonga esoose nkuwadde ensonga esoose tugiwulidde n'eyokubiri n'engikuwa esebo kati ensonga ey'okusatu gye twagala okumaliza nayo ku nsonga ekizaalaggumba nti oteeka okukakasa nti enkola eyo tegenda kuzaala mize mirala ate n'okutta obufumbo kubanga obufumbo bukulu enkola y'ekizaalaggumba eyinza okuba tegina buzibu naye ng'okugiteekesa mu nkola mu bufumbo akigenda kutta amaka kati sikuwagira kugikozesa era sikuwa magezi kugikozesa so bw'otikinga boxes esatu then continue tewali mutawaana gwonna kaswali kaseba tegenda kukosa mu mubiri gwo nga tegenda kutta muntu yenna omwana oyo atondeddwa nga tegenda kwawula mu maka nakuzaala waliyo enkola ezizaala emize for example kanaku zino abasajja babasala enseke omusajja bamusala enseke naga kasita sikyazaala n'atabaala kubanga abasajja bangi batya okutabaala lwakuzaala era kati waaye olubuto lunagira naddawa naye bwamala okizula sikyazaala n'alyoka oba omukyala bakyala bangi babeerawo nga anyinza okufuna olubuto no bannange omusajja anambuza nalugyewa naye bwamala okwekanika naaba nga takyayinza kulufuna awo n'alyoka amanya nti ate naafuna kikati enkola z'ekizaalaggumba teziteeka kukozesebwa mu mbeera eyo so mu bufunze tugamba bwe tuti nti enkola z'ekizaalaggumba tetuzigaana kubanga bayibuli tenenyo kyakuzoogerako kyamaanyi kubanga bwe yabeererawo nga tekinologi tannatuuka awo naye wabula newankubadde ng'atuusa awo principles ezo zisigalawo nti tottanga kati enkola y'ekizaalaggumba evaamu okutta omwana atondeddwa eyo si nnungi enkola zigaye buli kimu kikole kumuweesa kitiibwa enkola z'ekizaalaggumba zonna ezizaala emize egitagulumiza kano omuli n'okumenya amaka si ntuufu kigambo kigambye nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda enkola y'ekizaalaggumba yonna ereetera omubiri gwe okulwala n'okudevelopinga complications n'ebirwadde si nnungi kati zo principles zetunonye mu bayibuli ne zijja zituluŋŋamye ku ngeri gye tusalawo however zisigenda ku mentioninga nkola yonna nti eno mbi eno nnungi koza anedda ebyo byabasawo anti ekubeerera embi eyinza okuba nga kati ebyo byabasawo bo banajja ne batusomesa kubanga nze saakuguka nnyo mu ebyo naye wabula nkuwa principles za bayibuli ezandifuze amaka nga mutudde wansi mulonda enkola gye munaakozesa ate nnyingi
nyingi mu dimensions ezenjawulo, ezimu za butonde, ezimu zaki, ezimu zaki, whichever. You sit down with the medical personnel, abo counseling, abalaga ekyokukola, abalaga ebivaamu, mukole choice entuufu ku lw'obulungi bw'amaka gammwe n'ogateekerateekera obulungi. Kiti kirina mutawaana. Then ku child divorce, twasomesa ku divorce program namba. Era mulabi ayinza okuddayo n'agitunuulira. Naye ng'ekyamazima kiri kimu. Mu nteekateeka ya Katonda okuviira ddala ku lubereberye temwali mu nteekateeka yo bikula Bayibuli. Yakwawukana. Bikula Bayibuli. Matayo wano. Matayo sura ya 19. Matayo 19. Obubikula. Tusome wano. Soma olunyiriri olw'omusanvu, osome n'olw'omunaana n'olw'omwenda. Ne bamugamba nti kale Musa ekyamugambisa ki okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana alyoke amugobe? N'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe, naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Olw'omwenda. Era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo awasa eyagobebwa ng'ayenze. Kaakati ebigambo ebyo bikola samali. Tekibangako mu nteekateeka ya Katonda okuva ku lubereberye abafumbo okwawukana. Era wonna wookiraba tekiri mu nteekateeka ya Katonda. Ekikibeezaawo kyekibi. Yensonga gye mbadde njagala okusooka okunyweza. Wonna woolabanga abafumbo baawukanye, sifuddeyo ngeri ki gye baawukanye, kibi. Naye tolabanga abafumbo baawukanye n'olowooza nti Katonda abuleesinze ekyo. Nedda. Nedda. Abafumbo bonna baawukana lwa kibi na mbeera zaakyo. Naye tebaawukana nti Katonda yateekawo omuwaatwa baawukanenga. Nedda. Nedda. Katonda teyateekawo omuwaatwa gwonna gw'abafumbo kwawukana. Era tagulina. Era ekkanisa tosobola kkeera ku makya negamba nti abafumbo baawukanyiziddwa. N'olwokuba nti mu ggwanga lyaffe wano Uganda ekkanisa bimu ku bintu bye buyinza okugaba obufumbo. Twesanga waliwo abantu abaawukanye naye ate nga balina okuweebwa obufumbo ekkanisa, kubanga ssemateeka agamba nti ekkanisa egaba obufumbo. Olw'okuba ekkanisa erina obuyinza mu ssemateeka wa Uganda okugaba obufumbo. Kati abantu baawukana, kati ng'ekkanisa eteekwa okutunula mu nsonga eno esembyeyo wansi yagoba n'omugobe. Kati ekkanisa awo egenda te naye singa abantu balemerererwa ddala okubeera bonna, kati ekkanisa kegende wansi wano nga Musa bwe yawandiika ebbaluwa. Naye ekkanisa nayo tekikola ku lwa kiragiro kya Katonda. Ekkanisa naye ekikola ku lwa bukakanyavu bwa mitima egy'abafumbo ababiri. Musa yateekebwa mu situation nga takyalina kyakukola olw'obukakanyavu bw'emitima gy'abafumbo ababiri. N'amala gawandiika bbaluwa omusajja ate mukazi we, naye nga teyakikola mbu Mukama amuluŋŋamizza oba amugambye. Ekkanisa ekikolera mu bulumi obw'ekitalo ate obusembayo okukkiriza abafumbo baawukane. Yensonga lwaki abafumbo baba bakwawukana kiyinza okutwalira ekkanisa emyaka 10 kati kangeze nga muzadde omwana ne muzaala ne mwagala okwawukana nga wa mwaka gumu. Bwe muba mwagala kkanisa yeeba ekikola nga yo ekikola omwana ali mu senior 4 wanje ye wejigwera kana mbasisonya ekkanisa eyo kyeba erimu. Naye nga ate mu myaka egyo ebayise enfunda eziwera eyogedde nammwe, naye bwe mukakanyalira ddala nga Yesu bw'agambye eba tekyalina option. Twekubaga ati bane mwategedde kati mugende mu gavumenti kubanga yeyawula abafumbo. Ffe tetwawula. Era teyawula
tetulinayo mukolo gwonna gwa kanisa nga gwawula abafumbo. Wali ogulabyeko? Wali owuliddeko ekiteeso kyonna mu kyakiboli nti bagundi tubaawudde? Kale kanisa bwe yeremererwa kive bagamba nti olw'obukakanyavu bwammwe tubatadde kati mugende eri ensi yebeesala emisango gyammwe ffe kati mutulemye kubanga ffe ogwaffe gubadde gwakubaddiŋŋanya na kubakuumira wamu mirembe na miki naye bwe mutulemye kati mugende eri ensi ebalamule. Kati nga bantu bagenda mu nsi nga bajjayo ssemateeka nga ye ssemateeka akola ng'ensi bw'egamba nga babaawulamu. Ye Katonda asigala alina records endala nnyo. Ontegedde. Asigala agamba Saba ne Ruth. These people balabikanga beeyawudde naye baagattibwa mu maaso gange. So kati abantu bakirabire mu perspective eyo. So divorce si nkola ya Katonda. Tagiragirangako, tagiblessingangako, tagiyigirizangako, tagisanyukirangako. Naye bw'eba ebaddewo kibi kyekibireeta. Banne balemererwa munnange okubeera bonna ate si ya kibi. Ofumbirwa omusajja tomumanyi, ofumbirwa omukazi tomumanyi, ne mutuuka eyo ngera bw'obimanyi ogenda okumaliza ng'ekibi kikoze kitya ng'ekituufu kiganye naye nga si bwe kyandikoze eki si bwe kyandibadde. Yes. Tweyanza nnyo Musumba, tweyanze ng'omulabi waffe ojja kugendako ne programu zaffe eziyise emabega programu eyo twagiddamu naye era twakyogera mu bugazi bwakyo gattagatta olabe ng'ojjamu omulamu omutuufu otambule nga Katonda bw'agamba kyekisinga obukulu. Ekibuuzo ekirala Musumba kigamba nti ekitabo kya Enoka nakyo kitundu ku Apocrypha. Bwe twali wano twasomesa ku Apocrypha. Apocrypha twagamba by'ebitabo tubiyita pre-New Testament books. Ebitabo ebyawandiikibwa ng'endagaano empya tennatandika kuwandiikibwa oba intertestamental writings. Ebitabo ebyawandiikibwa wakati w'endagaano zombi. Manyi wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya waliwo emyaka nga 4. Myaka mingi nnyo. Kati emyaka egyo ebina mwalimu ebiwandiiko ebyawandiikibwa Abayudaaya. Ebiwandiiko bino ebyawandiikibwa Abayudaaya ebisinga byawandiikibwa families ezaafuga oluvannyuma lw'obwakabaka okuvaawo. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti obwakabaka obwa Isirayiri eyo Maserengeta gye tuyita Yuda bwakoma mu kiseera kya Nebukadduneeza. Nebukadduneeza bwe yaviirawo nga ne Isirayiri tekyalina bakabaka. Kati okuva ku mulembe gwa Nebukadduneeza oyite mu gw'Abamedi n'Abaperusi, oyingire ogw'Abayonaani, oyingire ogw'Abaruumi. Emirembe egyo mingi. Kati mu mirembe egyo awataali bakabaka Abayudaaya baafunanga ruling families. Bwe baamala okudda okuva mu bunyage baalemererwa okuddawo okuteekawo kabaka anaabafuga. Kati obwakabaka abanafuga olwalemwa kati mu families ezaavangayo nga z'amaanyi Hasmonean families, Maccabees n'abalala. Kati families ezo olw'amaanyi ne influence zaalinga political. Ate tosobola kufuga Bayudaaya nga ebyobufuzi byo tebiriimu ddiini. Si Bayudaaya bokka. Yogera ku Bayindi, yogera ku Bawarabu. Omufuzi mu Bawarabu nga mukulembeze mu gavumenti. Ate kakubeera munnaddiini era mukulu ddala. Tosobola kwawula mukulembeze wa Iran na ddiini. Tosobola kwawula mukulembeze wa Saudi Arabia na ddiini. Byombi birina kutambulira wamu. Kati ne bali bwe kyali. Kati bwe kuddira ebyobufuzi ne babiteekamu eddiini. Kati babana byobufuzi ate nga bazingiramu n'eddiini. Kaakati families ezo niwaba abasajja abawandiisa ab'ebiseera ebyo abaawandiikanga ebyagendanga mu maaso mu mbiri za famire ezo, enfuga yaabwe, enkola yaabwe. Naye mubo mwalingamu abatemu, mubo mwalingamu abasamize, mubo mwalingamu ba motivational speaker. Tali inspired by the Bible.
nti omwoyo amulungamya kuva waggulu naye nga bw'ayimirira okwo omanyi nti naye waliwo motivational speaker b'owuliriza naye nga tasoma bayibuli nga ne Katonda yamwegaana naye nga bw'atandika okwogera mulimu n'ebintu bingi kati nze nsoma nnyo wisdom writings ez'abasajja nga Socrates ba Plato n'abalala abo ba philosophers. I enjoy reading. Tebyalungamizibwa Katonda naye mu by'omunda mulimu amagezi kati abantu bwe batyo balingawo kati bano basajja ne bawandiika ebintu ng'ebyo eyo section esooka kati ate abalala ne bawandiika nga boongereza ku ngereza ali mu Bayibuli gamba ekitabo kya Danieli bakyongerako ekitabo kya Eseza bakyongerako babyongerako kuliko extension y'ebitabo ebyo era mu apocrypha mu bitabo 14 ojja bisangamu nga bayongera ku Danieli n'abalala kaakati abookusatu be bawandiika ebigambo ebinnyonnyola ebiwandiiko by'Abayudaaya ebyasooka kubanga abaana bano tebaaliyo kati batandika okuwandiika ekiwandiiko ekyo bakiyitanga Talumundi. Talumundi kyekitabo kati saa zino oyinza kiyita commentary ekitabo ekigaziya n'okunnyonnyola by'osoma mu Bayibuli. Kati Bible commentary y'Abayudaaya yayitibwanga Talumundi. Kati Talumundi eyo mulimu namu ebiwandiiko ebyajja mu apocrypha. Kati apocrypha zibwezito bwe zajja. Ebiwandiiko ebisooka byabawandiisa abagezi abali mu families ez'amaanyi abawandiika ku bigenda mu maaso. Ebiwandiiko ebyokubiri bye byongereza ku stories ezimu ez'ebyawandiikibwa. Ebiwandiiko ebyokusatu Talumundi ezinnyonnyola n'okugaziya ebiwandiiko ebyasooka eby'Abayudaaya. Kaakati Abayudaaya mukyasanga ekyokusatu awo Abayudaaya bakyusa kubanga ensi Abayonaani bwe bafuga bakola kye bayita Greek Hellenization ne bafuula Oluyonaani olulimi lw'abasomi kati nga boolaba Oluzungu. Newankubadde waliwo abalina Oluswayiri newankubadde waliwo abalina Oluganda naye ffenna twogera Luzungu. Kaakati Abayudaaya ne bakyusa endagaano enkadde ne bagizza mu Luyonaani olulimi olusobola okusomebwa mu kiseera ekyo. Kye baakyusa ekyo kye bayita Septuagint. Septuagint eyo gye baakyusa. Kati bwe baagikyusa tebaakyusa bitabo bya ndagaano enkadde byokka 39 naye ebiwandiiko biri ebirala yadde tebyali bya bannabbi Katonda be yayita naye Abayudaaya baabikkiririzanga mu nnyo kuba birimu amagezi ontegedde. Kati kwe kubikwata nabyo ebimu ku byo ne babikyusa ne babigatta ku kanoni ya Bayibuli y'endagaano enkadde. Kati kanoni eyo Obukatuliki gye bwatwala. Kati canonization Obukatuliki ne Eastern Orthodox kati baatwala eyo. Naye oluvannyuma ennyo juzi wano Protestantism mu 1300 awo Reformers baatandika okuwakanya bwe baatandika okukyusa nga bazza mu Luzungu n'Olujamani ne bagamba naye ebitabo bino eby'apocrypha si bitabo bya bannabbi. Message zaabyo ne bye bitugamba si bitabo byalungamizibwa. Ffe katwaleko 39 ebiri mu biwandiiko by'Abayudaaya ebyasooka bino katubisuule. Protestant kwe kusuula apocryphas ne bazijjamu mu Bayibuli. Naye mu apocrypha temuli mu kitabo kya Enoka nga bwe yabuuzizza. Ekitabo kya Enoka kigereesebwa okuba nti gyekiri era kati bw'ogenda ku internet kitrendinga nnyo. Buli akola video ku history wa Bayibuli ayagala ku kitabo kya Enoka. Ekitabo kya Enoka ekyaziikibwa kye baakweka kyalimu ebyama by'ensi. Kyali kyogera sima yako omukazi sima bamuyitaani Adamu yalinayo omukazi owokubiri n'ebirala bingi. However tetunnafuna manuscript yonna
endala zonna zazuulwa olaba ne luberebere yazuulwa n'ebya Musa byonna byazuulwa naye maamere ya Enoka ye yabula tetunafunayo manuscript yonna eri tangible ya kitabo kya Enoka era ne mu Apocrypha tekirimu mu bitabo ebyo bisinga biri 14 ebisinga okumanya bano bakade waliyo bingi naye 14 ebisinga okumanya bano bakade nga Bible yate bakadu tebiweza nayo tebiweza naye nga biri 14 ebitabo bo bakadu bajjamu ke ebisatu ebikola extension ya Daniel extension ya Esther ne Jeremiah gwe bayitanga Baruchi omwandiisi wa Jeremiah baga nti yawandiika extension naye bino babijja kulaga nti anidde mubireke obedde tuyina biri katukyuse bino so kati yeyengeri Apocrypha gye zajja naye oba oyagala okubisoma Enoka jidde mu kiseera ndowooza kyera kye baali bamwagala giremu era kubanga tetulina nnyo muwandiisi Enoka kubanga eri mu reference z'ebitabo byonna nga bw'oyogedde taliyo ojja kompozi baga nti yabalagulako Enoki bwe batera okulifaalinga mu Yuda olunyirondooza lwa 6 lwa 7 eyo yalagula Enoki ow'omusanvu okuva ku Adamu yalagula nti Yesu alidda nebagato mulaba Enoka yali musajja mulaguzi yali nabbi yawandiika n'ebintu bye naye tunafunayo writing zaba antediluvian abantu abaaliwo nga amataba tegannabaawo we don't trace in the writing kubanga n'ekitabo kya Yobu kyennyini Yobu siyo muwandiisi kikkirizibwa okuba nkyawandiikibwa Musa so tetulinayo kitabo kyonna kyaba antediluvian abaaliwo nga amataba tegannakola ki ye ne baba bawandiika bye byasigalawa kuba amataba gaabikka ensi yonna so tetusobola kutracinga Enoka wantu wonna naye ensi yo kati kitrendinga nnyo kati nti wali ebitabo bya Enoka era gye biri eyo era byogera however mu program Bible egamba ki tetulinayo tuyinza kusinziira kugamba nti ekitabo ekyo gye kiri abana mu Apocrypha mwekiri tekirimu tweyanza nnyo musoma tweyanzeege mukwano gwaffe yabuuzizza ekibuuzo ekyo ndowooza ofunye okuddibwamu so twagala kubasaba musabe nti mubeere bwegendereza n'ebyawandiikibwa bulijjo nga tonnaba kusoma kigambo kyonna okuva mu Bayibuli sooka osaba okulungamizibwako omwoyo kubanga oyo yabikkula ebyama bw'osoma Bayibuli yeetaputa kanyiriri kigambo ku kigambo naye waliwo byojja okutuuka ebitabo obirabe nga mu butuufu tebiri ku principle nga bwe tuzze tujyogerako ng'ate birabika ng'ebiwakanamuuko kakati weegendereza ebitabo ki by'osoma naye sooka onywerere ku kitabo ekya 6 kubanga kirina amazima agajjudde ate nga ekibikkula Yesu Kristo mu bulungi bwe mu kitiibwa kye ne mu maanyi ge ag'obulokozi otwale ekyo naye bwe tunaanonooza ebirala abaagalwa ne Sitaani teyeebase ajja kukuleetera by'oyagala okuwulira wano bulijjo tubagaa nti ne mwagala okuwulira amatu gammwe ebigasiiwa okuwulira naye mwegendereze Mukama atuwa ekisa kye nga tumaliriza Musumba tukwate ku kibuuzo kino ekya camp meeting mukwano gaffe yakibuuzizza nti ez'ennaku 3 zaakomawa zo tezikyaliyo mulimu ebibuuzo bibuuzibwa naye nga tebiri direct linked nga tulinayo kyawandiikibwa kyakusoma nga bingi tugenda kubiddamu buzzi just by Bible knowledge kati ekibuuzo ng'ekyo camp meeting ekimu ku kyokuga kitwakasinza okusomesaako kituufu naye ekibuuzo kyabuuza nti camp meeting ez'ennaku 3 abuuzizza kansu ayinza okuba nga muto naye nga jjajjawo yamugamba kubanga ekigambo camp meeting era abakasooka okulaba programu eno ekigambo camp meeting kitegeeza embaga ey'ensiisira concept akatiba ak'embaga ey'ensiisira tukanuuna mu Bayibuli ne bwe tutuuka okuteekesa mu nkola tetuteekesa mu nkola nga Bayibuli bwenyonyola mbaga yayo yansiisira lwaki kubanga byonna Bayibuli byeteeka mu mbaga ey'ensiisira mu Yesu Kristo byatuukirira kakati ate ffe abaliwo ku mulembe nga Christ's exhibition oba Yesu amaze okwanjulirwa eri ensi tetukyayinza ate kukola bulombolombo bw'Abayudaaya mu camp meeting ffe bwe tugigendamu ate kuzza nkolagana yaffe na Yesu oyo n'okunyweza mu lugendo lwaffe nga tutambula kugenda mu ggulu naye ennaku n'obungi bwazo tewaliwo lunyiri lwa ssalira lutugamba mu ya Bayibuli
yali zalinga ennaku 7 naye kati ekyo kiri kyaggwa tetukyayinza kukola ebyo bya nnaku ziri naye concept nnungi ey'okuŋŋaanira awamu ne muvaako mu maka gammwe ne mbako ne mukuŋŋaanira mudde obujja eyo concept yo twagisikayo tugireeta naye ennaku tetulina lunyiri lwonna mu bayibuli tugamba nnaku mmeka kati ennaku tekisalibwawo byawandiikibwa ennaku kisalirwawo bateesiteesi nga basinzira ku bino wammanga nga basinzira ku busobozi bwabwe okulabirira abantu abo okumala ennaku ezo nga basinzira ku mbeera ez'abantu be bayita bennyini mulimu amawanga nga tusobola kuyita bantu nnaku zisukka 3 actually mu mwaka guno gwennyini mpeereza mu kam meeting 2 eza diaspora ng'etandika Friday neggwa Sunday bakyazirina ddala ez'ennaku 3 ddala nnyo naye abo mbeera ze ziba limited kati abo mbeera there is no way you can sit for a full week. Sitting for a full week means you have not worked for over 70 hours. 70 hours ngoli Canada nga tokola bazungu basula per hour ejo n'eminu baba akugobye dda ova mu club meeting ugenda kufa so kati abo mbeera it's the setting kati abo setting yabwe ekola ekisoka ngambye obusobozi okubalabirira ekyokubiri setting kadde n'ekyokusatu determining ennaku is whether you are liberal or conservative ekyo kya butonde buli muntu ena Katonda yamutonda nga ine extreme okwagwa waliyo abantu ng'emisaayi gyabwe n'enkola ya DNA they are conservative nga mu kikula kyabwe bantu bakusibira mu bbwa kiki ekyalagirwa bayibuli yagamba nnaku mmeka ezo 7 tufiira wano ate mulimu abali liberal baga nti nedda bayibuli naye bayagamba tuyinza n'okukola 9 tuyinza n'okukola 2 kati buli omu alina gye yagwa era buli omu gye yagwa gy'alabira ebintu bw'obanga bagwa ku conservative side kiri nakyo by the way kya butonde buli muntu alina waagwa kwabo ababiri kati gy'ogwa gy'olabira ate tewali ayina asobola okulaba nga bw'alabye naye kye ŋŋamba nti ebyo 3 bye bisalawo kati ennaku zezo ze tulina so nsaba era kye musaba nti aleme kunoonya nnaku mmeka naye ez'ennaku 3 zaaliwoko ne wano mu Uganda ate myaka nomunange gitali gyawala zaaliwoko mu 9 awo 9 ne mu 9 muno twayingira ne mu 9 nga weeziri nange nali muto nnyo era nange banyumiza nange saazisangawo naye nga zaaliwoko sero twayina nga basumba batono nnyo ng'omusumba alina okutambula ka meeting 8 kati nga nomala ogamba nti ogenda kukola wiiki olwo omusumba agenda kumala emyezi 3 ng'ali mu camp meeting zatambulamu kati nakyo ne kiba kizibu kati nga balina okukendeeza ku nnaku ekyokubiri ne stability y'eggwanga lyaffe na biki issues ez'okukuŋŋaanya abantu for 7 days in one place nazo tezaali nnyangu depending on distances. For example twabeeranga n'embaga ey'ensiisiremu ng'eri katikamu naye kati ng'eri ekatikamu yetwala obulabirizi bwonna obwekatikamu obwakati kenjagala olowooze kujja abantu mu byalo n'ente zaabwe n'embuzi ekonomi y'ekiseera ekyo n'obateekaawo ennaku 9 it was almost impossible n'ebirala ne issues endala ze baatunuulira nnyingi naye for now tukola 8 oba 9 which is okay. Tewali mutawaana akoze 2 akoze 1 akoze 7 bayibuli terina wekigaanira however nebyo mukoma okumalawo ebbanga eddene n'obudde obw'okuyiga n'obudde obw'okutabagana n'obudde obw'okusinza Mukama. I think it is a blessing. Kale so tetulina musango gwonna gwe tukola kugenda mu nnaku 9 n'8 n'abali ku 3 abasigala ku 3 nabo tebalina kasita tubeera nga tuteeba mu biruubirirwa ebyokukuŋŋaana kubanga bw'oba ojjukira puroguramu yaffe twagamba nno ekitukuŋŋaanya kwe kusobola okudda obujja mu by'omwoyo ekyokubiri okuzimbira awamu omubiro gwa Kristo gubeere nti buli bwe tukuŋŋaana tetukuŋŋaana bali kulowooza byabwe nabali kulowooza byabwe naye bwe tukuŋŋaanira awamu tugatta ebyokuyiga ne tubeera nga tutambula ekisibo kimu n'ebirala nga bwe twabyogera ojja kutunula mu puroguramu ogirabe naye nga camp meeting esigala camp meeting ennaku sizo ezigifuula camp meeting naye ebigendererwa ebyokusiisira awamu
bye bigifuula camp meeting. Weebale nnyo Moses otukoledde program ey'olwaleero, otukoze bulungi. Kati subire nti ebibuuzo ofunye ebyokuddamu nga bw'obadde obinoonya, ebyokuddamu nga bw'obadde obinoonya, n'abalala bonna ffenna tuyigidde wamu nammwe, wamu naawe, kubanga nange waliwo kye neetwaliddemu olwaleero, naye Mukama waffe yeebazibwe, atukoze obulungi obutagambika. So mbatumirayo omuntu omu babiri tulabe nga tuggalawo program. Njagala okutumirako mukyala wange n'abaana kwe bali balaba programu eno. Yatumirako bakadde bange maami n'omukyala Sempala, abenasa nabo mbatumiddeko nnyo, nentumirako abakozi bonna betuweereza nabo ku bwa Ssaabalabirizi obwa Uganda Union, omulina omulala ne Ssaabalabirizi Omusumba Maka Moses, naffe ffenna akola nabo nti Mukama atuwe nnyo omukisa era atwongera amanyi. Netumira abakristaayo bonna n'ensembyayo bonna abalaba programu eno nti Mukama abawa omukisa. Amiina. Nze nno sijja kusosola, nze ngenda batwalira wamu, mbatumidde mwenno abali emitala n'abali okumpi. Mukama abatuweera omukisa, mwebale okutufuula kye tuli, ate era mugende mu maaso, kubanga buno obuweereza twewaayo okubukola, naye tweyungeko tubukolere wamu naawe. Teweerabira bw'oba oyagala okufuuka ddoona waffe, bw'oba oyagala kufuuka ekitundu ku buweereza buno, genda ku mikutu gyaffe ojja kulaba engeri gy'osobola okubeera ekitundu ku buweereza buno, obeere ng'obuyimirizaawo. Mukama abawa omukisa ate era abatukuumire, katuggalewo n'okusaba. Amiina, katusabe. Tukwebaza Mukama olw'obulamu bw'otuwadde, webale okutukuuma n'okutuyigiriza. Kisaa kyonna okwaga kibeere eri bonna abalabe programu eno, yongera tukozesa omulimu gwo bangi bategeere amazima ne Bayibuli kyegamba. Tuwe obulamu obulungi obwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Mukama abakuume.